Kasuku avuddeyo n'ayanukula abali mu kusabula mukyala we songa ate Ssenga Acid alangidde Kasuku. Lwaki amulangidde? Akatambi tukalina ebya Jose Chameleone munnange si birungi getufuna galaga nti ono yeetaaga ssaala. Ago n'amalala mangi getusobodde okuba nti nate tukuleetera olunaku olwaleero. Tulakalira agaffe tugatandikirawo. Kyolina okukola kimu, sokola likinga video eno mukwano bw'omaliriza tova ku mawulire gaffe nga tolese obubaka bwawo mu comment section ate era nyiga akadde ka notification kwosa n'okusubscribinga katugatandikirewo. Omugole Kasuku munnange avuddeyo n'abeera nga ate ayanukula mmwe abali mu kwogerera mukyala we. Munnange oluvannyuma lw'emikolo egy'okukyala nga Kasuku agenze gye bazaala Angela munnange ate batandise okubeera nga bamusabula nga bagamba bulijjo oyogera abamabina nga tumanyi tino ogenda kuleeta omukyala nga amabino bagenkana waawo banga gakomawo. Basabudde Kasuku olw'okuba nti no munnange yaleese omukyala modo nga woli mu kumulaba beautiful omuwala yanyirira tukkirize tugaane olaba tukyali ku bifaananyi bya ssimu naye munnange ye okunyirira anyirira. Kaakati no munnange we bamwogeredde ennyo nti munnange ate gw'oleese ye nga talina nnyo mabina mugenda kukola makole. Kasuku avuddeyo n'alyoka agamba nti tannabagambako nti n'abamabina abavuddeko. Bw'atyo bw'avuddeyo n'alyoka agamba katukuwa akatambi kano. Ndaba abantu abakyala baŋŋamba nti Kasuku ffe ab'amabina otulese otya? Teri kuva ku mabina. Yes, please, teri kuva ku mabina. Let us be informed, good, otherwise. Oyo nno ye Kasuku kuku wazabanga oba muyite Katende Isaac omugole waffe omu obwati. Kakati nno nga tetunaba kuba nti tweyongerayo kkiriza tubeere nga tubuuza ku mikwano gyaffe bano abali ku mukutu guno. Nawe osobola okuleka obubaka bwawo mu comment section tujja kubeera nga tukubuuzaako mu ngeri ey'enjawulo. Tutandise ne Pretty Rose we balikuwa nti nokwoli Dorin Christina Kugonza Judith Shomugisha Sharon tuina mukwano gwaffe ayitibwa Nankuke Esther we balikuwa nti nokwoli Nabanja Shamim tuina Aisha tuina Nabatanzi Namakula ate ne tubeera ne Wafura Derek. Katusokate tukome kwabo abala tugenda kubeera nga tubabuuzaako masaawo katweyongerayo mu mawulire amalala. Ssenga Acid avuddeyo n'abeera nga ate atabukira Kasuku avuddeyo n'abeera nga amulangira amugambye nti bannange emikolo gy'okoze olunaku olwaleero singa wagikola dda kubanga akaana k'abendi okazaddemu abaana kati emikolo okola gyaki ng'obadde nako ebbanga eryo lyonna. Mbu Kasuku munnange omuwala ono teyakamulaba, omuwala ono amuyinamu n'abaana era nga baludde. Kati mwaba it will end in tears munnange bano baludde. Okitegeera ge tuli mu kufuna no ku News Park channel. Katubeere nga tukuwa Ssenga Acid munnange avuddeyo n'atabukira Kasuku n'alyoka amugamba nti mukwano emikolo Ssenga wagikola dda era n'alangira abasajja ababeera n'abaana b'abendi myaka 5 myaka 6 myaka 7 nga munnange ate temugenze mu bazadde baabwe. Finally Kasuku awasizza mukyala we. Congratulations. Already omukyala yamulina namukunkumulamu abaana n'abasajja lwaki mukola ebintu ebyo. Kati era obeeranga amuwadde, do you have a choice? Obadde n'omwana w'abendi omaze omwaka gumu 2 3 4 5 giijo omukunkumuddemu abaana mbukati omuwasizza era wali already wamuwasa naye nga weebale butamukola ki butamulemeza mu kawundo nkakubye Dinisa n'ogenda na kukyaze waabwe. Kulikayo Kasuku mukyala Kasuku sigenda kukugamba mpugenda ofumbe kuba already obadde abasajja mukomye ebintu ebyo ngambe by'okukwata abakyala ne mubawasa okumala emyaka nga mubeewasirizza.
mwana wa Bendi agenda mu myaka ndowooza nga 8 nga ali eya afumba kati olumala mbu nno bwe nenda kujja ewammwe nkwanjuli. Ensonga nno bwe ziri tukyali wa Kasuku kati munnange yaliko amasannyalaze. Sheila Price avuddeyo n'abaako byayogera ku nsonga z'okuba nti n'abasinga ku mutimbagano bavuddeyo ne batabukira Kasuku ne balyoka bamugamba nti munnange gwe yafunye ate alinga Sheila Price nti wanuka eggi nti talina kabina. Okitegeera nno avuddeyo n'alyoka agamba nti mwe muddaawo mugenda ne mujerega nti bba wange akakawala tasobola kalya simanya katono simanya munaye tekalina kabina nti naye abasajja munnange katukuwa Sheila Price aberenga ate ye abyeyogerera. Abaana obwedda bagamba Kasuku engeri gyayagalamu amabina ng'omukyala talina mabina bannange ku ground birala muko nze nabagamba temuwulira ako era nze bba wange tasobola kalya bannange ze mbozi ku ground ndala muko. Omwana ow'obuwala Angela ngenda ofumbe era Kasuku era mama mwaba amabina mbadde nsaba mwekuŋŋaanye tusigale mu club munyenye mutwakinge bamada naye no ku ground birala muko. Congratulations kuku kongula subscribing liking ateleka obaka bwawo mu comment section kiriza tuberenga ate tweyongerayo. Munnange Kasuku ye tebannamuvaako bangi bakyavuddeyo ne babaako bye boogera oluvannyuma lw'omukolo kati noono ye avuddeyo munnange n'alyoka agamba mbu omukolo simanya tegwanyumye ne bannange abantu bamu abaki mbu omukolo tegwanyumye mbu omukolo okusinziira ku ssente Kasuku z'alina mbu babadde tebasuubira mukolo ogwo naye twagala okubajjukiza nti kuno kukyala okwanjula gye kuli n'emikolo emirala gye giri. Kaakati katukuwa ono munnange ng'agamba nti omukolo tegwanyumye simanya ddiko tanyumye simanya omukolo ogubadde gwa layisi nnyo gubadde ng'ogutaliimu ssente si byaffe katukuwa akatambi kano. Omukolo gwa Kasuku gubadde gwa layisi ne munanvuma ne muwogera ebyenkana bye emyaka gya Kasuku tegikola ogwo omukolo. Tegikole senga omukolo gwa Capital Queen tewali muntu ya complaininga nnyo kuba baana bato naye omuntu omukulu n'olubuto olukuli yeri nga mutu webi ebikolo ebitategeerekeka buli muntu ali entitled to their opinion. Gwoba opinion yegamba gwanyumye mbalaba musinikirako ebinnyo nti okugwo guliwa mu kukozesa eki omuntu aleeta omukolo mu media tulina okuwa opinioni zaffe temutusinikirako binnyo byammwe temunsinikirako binnyo byammwe. My opinion stands tegunnyumidde oba kukyalo oba kwanjula omuntu yenna atutte ebbanga eppanvu okuwasa alina okukola ebintu ebijja mu myaka gye. Emyaka gya Kasuku tegijja mu ogwo omukolo munneesiriwalizaako mulowooza mugenda kunvuma mpulire nga mbu kyenjogedde kikyamu nedda. Ekyamakulu kyokka kye yakoze omukazi gwe yawasizza alaga ekitiibwa ky'omukyalo omufumbo. It is the only thing. Naye ng'omukola nze tegunnyumidde. Gwoba opinion yegamba kukunyumidde it is okay nze tegunnyumidde ate sikikyusaamu. Amana apologetic ku kyenjogedde. Subscribing liking ateleka obaka bwawo mu comment section kiriza ate tuberenga tubuzaako ku mikwano gyaffe era abali ku mukutu guno naawe osobola oteeka obaka bwawo mu comment section tujja kubeera nga ate tukubuzaako mu ngeri ey'enjawulo. Tutandise ne Shatramadi webale kuba nti nate ekwoli tuzeeko Nakiranda Sophie Matachikeni waliwo mukwano gwaffe ayitibwa Namutebi Darat webale kuba nti nokwoli esi mu Dubai webale kuba nti nate kwoli waliwo ono bamuyita waliwo mukwano gwaffe ayitibwa Kat Alex webale kuba nti nokwoli Arioni Innocent webale kuba nti nate kwoli waliwo ate ayitibwa Shomugisha Sharon webale kuba nti nate naawe ekwole. Naawe osobola okuleka obaka bwawo mu comment section tujja kubeera nga ate tukubuzaako mu ngeri ey'enjawulo. Tutwerabidde omwami Sesanga Jonathan webale kuba nti nate naawe kwoli kiriza tubeere nga ate tweyongerayo. Subscribing liking ateleka obaka bwawo mu comment section getufuna no ku Newspark channel agatali malungi galaga nti munnange Dr. Jose Chameleone mbutali bulungi. Abanayuganda omuyimbi w'eggwanga agenda bafaako
omuyimbi oyo ye Yosefu Mayanja Chameleone. Bafani ba Yosefu, family ya Yosefu, Uganda, because that guy is a talented guy. Eranga he's the nation's artist. Kamili yagwawo lwa buumi. Mukwate Kamili bwe muba mwagala Kamili asigale nga mulamu. Mwe Kamili nte mumulaba mbo nagenderera. Mukwate Kamili mumutwale mu rehab. Bwana amala okuvaayo mumuwasiza omukazi. Kamili wano yalinga ne Daniela nga amutimpula nga akola kinaye ng'olaba muntu. Fine, he has always been a skinny guy, but this time olabira ddala nga guy ayolekedde lufula. Mbyokedde wano nga asaaga bwe mutaabuukire Kamili kumuddukirira kumutwala mu rehab. Bamunuunemu eyenja gaaterere. Mumufunire nno mukazi. Kamili ajja bayita mu ngalo mutandiko teekako RIP awa legend awa dokita Kamili mumusalira amagezi nga bukyali. Kamili agenda na kugweddalu abanga teyali gwadda. Kamili eyo saizi ye n'olwo olususulwe n'ebintu byakola mukwate omusajja mutwale mu rehab. Ajja bafaako wano. Bwe munaamala mumufunire omukazi. Bwe binaagaana Kamili oli musajja mu Katuliki lyako ku kyenda ky'embizzi. Okyali ku News Park Channel alaikinze munnange video yaffe twagala okubeera nga ate tukwebaza alese obubaka bwawo mu comment section weebale nnyo mukwano ate naawe asubscribinze yegasse ku channel eno olunaku olwaleero twagala okuba nti nate tukuyoza weebale kwegatta ku News Park Channel katubeere nga ate tweyongerayo Namukasa avuddeyo n'abeera nga ate alangira Ddiini Lubowa agambye nti Ddiini Lubowa munnange yali abeera muzigo mbunga abeera mu kalumu kamu mbwera yeebaze NRM eyamuwa ku ssente n'asobola okuba nti naate yejja mu mbeera embi. Katuleme kwogera bingi katukwe Namukasa abeere nti naate abyeyogerera. Yagula emmotoka n'ava ne we yali apangisa yali asula mu luumu emu nga akajawula kateni gundi bagiyita batya suuka ng'essuuka ye yawulawo. So Ddiini n'afuna ssente Ddiini saava era yisa n'emikono mu maaso weebaze bali eri be wavumanga ne be baakusasuza. Naye abayimbi babagobye eggulu omukulu. Aba leero mugenda liira kuki? Baddange teri kyasize kusanyusanga jje tosale kugoba bayimbi ggulu. Basindi nga beetalira eggulu awo bamusuubiza emmotoka nakati tannagifuna. Baba sindise wedirisa musuuza. Edirisa musuuza kwasaganya abayimbi. Eno Kenzo naita Federation teva musente. Lulina mugambo wa Kenzo njagala ku sente za kibiina kya Federation. Nangamba oli muyimbi ne mugamba ze nayimba ko kaliyo kinga nimba anti njagala funa sente. Nangamba olina banga recording olimba koze na recording ayo nga ndi mukulimba. Nangamba anti kati wegenda bera process ate bwe tukuwola sente ozizza. Nengamba ati that means Wakezo teri byabwerere. Kati oba abayimbi bazaako ki? Ebyobwerere Wakezo tebiriyo. Wakezo bo yino okwewola sente n'ozizza. So kati abayimbi mugenda kola mutya ba sweet. Jeno Salim Sale yabagobi. Naye abayimbi mubadde musiibe eggulu. Njagala yagobi bayimbi tubadde tusaba agobene ku bannamawulire.
bwete tambudde obadde mulabi mulungi wale kwekumira ku Newspark channel, subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Oyina sooka akuba nti nate olikinga video yaffe, womaliriza noleka obubaka bwawo mu comment section, nonyiga akadde ka notification ate nobeera nga osubscribinga. Tukuwa amawulire ge tuba tufunyeewo. Beera bulungi, weeraba.